Gazette oba ekyapa lwe lupapula lw'eggwanga oba amawulire amatongole ag'eggwanga. Olupapula luno luteekebwawo etteeka li Uganda Printing and Publishing Act akawaayiro akookubiri ng'olupapula lulina okufulumizibwamu ebiwandiiko bya gavumenti ebikakasiddwa. Okwawukanako n'empapula z'amawulire endala, gazeti oba ekyapa biba birango byokka. Mu lulimi olwangu, gazeti oyinza okugiyita noteboard y'eggwanga. Wabaawo ekirango kyonna ekirangibwa eky'okugenda mu buwandiike lwe lupapula amateeka ge lutunuulira ng'olukulu. Olupapula luno lukubibwa era ne lufulumizibwa ekitongole ki Uganda Printing and Publishing Corporation era nga kino kitongole kya gavumenti ekiteekebwawo etteeka ng'ebitongole ebirala byonna gavumenti berinako obuvunaanyizibwa. Olupapula luno lufuluma omulundi gumu mu wiiki okuggyako bwe wabeerawo ekyenjawulo ennyo luyinza okufuluma bayinza okukolayo erispation ne baga nti efulumye nga ya nsonga. Singa wabaawo ekintu ekigenda ofuluma ekya gavumenti nga olunaku olutande lunnatuuka nga baagala bakiteekewo era minisita awa instrument eragira olupapula lukole ki lufulumizibwe. Amakulu mu lupapula luno nti lwe lukko lukakasa nti ekirangiddwa kimanyiddwa ensi yonna olw'ensonga nti lwe lutwalibwa ng'olupapula lw'eggwanga. Waliwo ebintu ebyetaagisa okulanga. Abasinga lumanya mu bintu bya kulonda byokka nti omuntu bw'awangula naddala omubaka wa palamenti oba president alondeddwa ateekwa okulangibwa. Era ekigenderera kyekyo nti ekirango bwe kiyita mu lupapula olwo gazeti kitwalibwa nti ensi yonna ekitegedde. Ng'oggyeko okufulumiramu bannabyabufuzi gamba nga ababaka ba palamenti abamanyiddwa, waliwo ebintu eby'enjawulo eby'ekkatala ebirina okussibwamu gamba ng'etteeka eppya singa ebiwandiiko by'eggwanga bikubulako okukyusa amannya n'ebirala. Buli tteeka lyonna erikolebwa erya Uganda lirina kuyita mu ki mu Uganda Gazette. Buli kiwandiiko kyonna ekya Uganda ekiri official kirina kuyita mu ki mu Uganda Gazette. Buli kiwandiiko kyonna ekifulumizibwa ekitongole kya gavumenti kiyitibwa mu ki mu Uganda Gazette. Waliwo ebintu ebimu nga okugeza obuliddwa ebiwandiiko by'eggwanga nga passport wadde abamu oluusi bateeka ne mawulire gano naye nga ekisinga obukulu kyakuteeka muli mu gazeti. Okukyusa erinnya kyatteeka okuteeka mu gazeti. Waliwo n'abantu abakola ffe bannamateeka bw'oba ogenda okufuuka puliida awolezza abantu amannya gafulumira mu gazeti. Newankubadde olupapula luno lwa gavumenti okulufuna olina kulusasulira so nga nawe ayagala okululangiramu waliwo ssente z'olusasulira okusinziira ku ekyo ky'oyagala. Naye ebiseera ebisinga ebintu ebimu bibeerako obufaananyi basera okusaba kati w'emitwalo 35 yes. So it's something that is expensive naye buli ekiraga nti kirina kuyita mu kiba kinayitamu. Mu mpapula z'amawulire endala zonna naddala wano mu ggwanga abantu bassaamu ebirango ebyo byennyini ebisaana mu kyapa kya gavumenti. Newankubadde okulanga kuno kukkirizibwa kyokka oyo aba alangidde mu lwa gavumenti ye ekiki ekiba kya nkizo nnyo. Nti ffe bannamateeka oli bw'oba okubye omuntu mu mbuga n'omunoonya n'akubula osobola okulanga mu mawulire kkooti bwe beekukkiriza naye kkooti oluusi eyinza okugamba langa amawulire bwe gati. Naye olw'okuba nti amawulire si gaggwanga ago g'oboogize luno olupapula luli mu mateeka olutwalibwa nti bw'okayisa muno akalango ensi yonna etegedde kati ne bw'otagenda mu gano. Bannamateeka bagamba nti olupapula luno telutundibwa ku makubo olw'ensonga nti luba lujjudde bulango bwokka nga y'ensonga lwaki alugula aba alina ekigendererwa ng'omuntu. It is hard to buy a gazette if you're not having something there. Kizibu okugigula n'endabika gyerabikamu tojja kusangamu katyuni tojja kusangamu nti mulimu obuzannyo okay. Strictly business kati nti tojja kugisanga bagirangiramu nti wano waliyo ekivulu no strictly business eziri officials agavu. Olupapula luno telulabikalabika okuggyako eri abo bokka abalangiddemu nti be bokka abayinza okutwala obuvunaanyizibwa okulufuna. Kyokka bw'oba olwetaaze teri ayinza kulukumma kasita obeera n'ennusu 15,000 so ng'era osobola okufuna empapula zonna ezize zifuluma okusinziira ku ekyo ky'obeera onoonya. Ekitabo ekikulu ekya gazeti kisangibwa Ntebe newankubadde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ofiisi zaakyo osobola okuzisangayo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.